oba mulirabye eri ebbala olwo lubugone guno omweso kikifuula kabaka Sabbiiti gye tukubye emabega Obwakabaka bwa Buganda bwavaayo ku bibadde biyitingana ku mitimbagano egy'enjawulo ku muvubuka oyo Musana Ibrahim omutyoboozi abadde agufudde omugano okutyobola Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Katikkiro wamu n'abakulu abalala nga bavvoola era nga bavvoola n'ekitiibwa kya Buganda nga 13 mu kutula Nsanja 2024 Obwakabaka bwa Buganda bwaggulawo omusango eri ekitongole ekikulu nga guyita mu director w'ekitebe ekikulu ekya CID ekibuli ku nkozesa embi ey'ebigambo ebiyitingana ku mitimbagano nga avvoola Ssaabasajja Kabaka Katikkiro wamu n'Obwakabaka. Ab'ebyokwerinda bano ab'enjawulo baasitukiramu okuyiga omuvubuka ono kutuuka lwe bamufunye. Twala omukisa guno okutegeeza abantu ba Kabaka aba Ssaabasajja Kabaka mwenna nti okukwatibwa kw'omuvubuka ono Musana Ibrahim gaali maanyi ga Bwakabaka n'okufaayo ennyo okwaba ebyokwerinda. Era nnyongera okubategeeza nti Obwakabaka tebugenda kuttira muntu yenna ku liiso yeepampalika n'avaayo n'ayogera ebintu ebikyamu ebityoboola Namulondo. Ssemasonga asooka owa Buganda ategeeza kulwana kutaasa kuuma Namulondo era omuntu yenna n'akwatibwa ajja kuba atwalibwa mu mbuga z'amateeka era ofiisi ya Ssaabawolereza neetegefu okukwata abo bonna abadde bagufudde omugano okwonoona erinnya ly'Obwakabaka. Ate era ng'Abaganda bye bagamba nti omukisa gw'embwa okuyita mu malagala teguyisaamu ate embuzi. Awo nno bannaffe abamu bayinza okuba badde babikola mu butamanya naye ku luno bubakeeredde. Njagala okubategeeza nti era kitwalira wamu n'abo bonna bazze bawaaba ebisangosango bitaliimu nsa eri Obwakabaka. Abantu abo bonna tugenda bakwasa mukono gwa kyuma nga mumanyi gye buvuddeko waliwo omulangira eyawali awaabidde beene nnyinimu omusango gwamusinga gw'ennyanja ya Kabaka era agenda kuliibwa butitimbe bwa nsimbi. Kino tukikola okulaba nti abantu tebaddamu kuvvoola nga tutaasa Namulondo nga Ssemasonga owasooka bw'atulagira. Kale mbagaliza ekiseera ekirungi Obuganda bwonna n'okusigala nga tuli bagumu abavubuka baffe bonna gye bali okubeera abavumu okuddamu okulwanirira Namulondo. Yaguddwako emisango egiwerako oluvannyuma lw'abakessi okuva mu Crime Intelligence okumukwasa abambega okuva mu kitongole ekikulu ekya CID ekibuli ng'ono bamuguddeko emisango nga bwe mbannyonnyodde egyekuusa mu kukozesa obubi ebyuma bikalimagezi olulimi olutasaana mu byuma bikalimagezi ebikolwa eby'okusiga obukyayi okuvvoola n'okutyoboola ekitiibwa awamu n'okukumaakuma mu bantu omuliro. Pologoma ya Yuda ekikolo kya Dawudi kyovula wajja kulaba ekyo ekifaananyi nga abantu babiri bafaanana. Yesu oyo Katonda yamuzuukiza n'amugya mu ntaana era bonna ddayo nolaba bulungi nnyo vidiyo z'okutereka Kabaka Muteesa mu masiro ojja kulaba nti omubiri gwe baleeta tegwali kugwe, balina ekyama kye bakozesa. Era Idi Amin okutyokomyawo Obwakabaka ng'alowooza nti nno Muteesa alikomawo n'asanga omwana wa Idi Amin mu ntebe eyo. Kyova olaba yatya nnyo okuwa Mutebi entebe. Era n'agamba Yesu Kristo yatukuzibwa omwana gw'endiga. Omwana gw'endiga nti ava mu kika ky'endiga. Era tewali mwana wa ndiga yenna ali mu bazungu, ekyo kika tekiriyo. Oli owuliddeyo omuzungu agamba I am the lamb.